Spice Dana yankubira ne manager Roja nempuliriza saidi yaabwe neza amagezi Spice Dana genandi kuwadde wandisirise asirise teyejjusa abayimbi mutegere nti bwoba oli muyimbi babuloga ne bakwogerako gula babuloga baddemu babuloga naye gwe bwovaayo Spice singa yasirise nakola ebimutwala mu maaso naye bw'oyagala oddemu babuloga bajja kukusabula vaako naawe mbakoye no yalabikamu ng'ayina ku magezi wangi Yo bro. Yongeza ku ddoboozi. Yebaleko taata. Kati nkuulira oli mu nsi ki? Hello bro. Oui, oli mu nsi ki? Kampala Motors. Oyagala ki wano? Kampala Motors. Oyagala ki wano? Sikuulira. Jipareko junior gambo ya papa. Jendi ogamba ki? Allo? Ogamba otya? Kakati nze ku jendi sinatabu. Kakati nze ku nsonga ya Namukwaya ne Jenkins. Namukwaya yali alina okusirika n'atereka n'ekiyitawo. Naye ng'ate odda kukusaidia Jenkins. Bamanyi nnyo okuyisa mu bayimbi abo Kaluma ate bo balanga team awo balaba bonna kuje ne team tuvula akasuku yagamba kusaidia Jengi yabeera kusaidia Jenkins kyonna kyonna ekiriwo naye nga Namukwaya nga ye abadde asirika ng'ebbanga yonna wabadde ajjanga asirika naye ebbanga libadde ddene nga Jenkins amuyisamu eggaali naye nga mukazi wa twakola ki tayogera kitegeera so kati naye kwekubira enduulu naye kati yafunyeemu ki tenabula omaaso nyiwe munne obulamu bugende mu maaso anti kyekigamba nti buli omaaso nyiwe munne obulamu Omukulu wange ono stickman mu Sudan wafangoni stickman tesatuulire nzekyenteza kyonna kirina kudda mu management ne PR byonna birina kudda mu management ne PR nga y'omuyimbi ayinza okuba afunye personal issues n'addamu okuddamu naye nga kyonna kidde eri management ye nga we muyimbi nga ye muntu nga ye naye management yeekozeewo ki ku side y'omuyimbi kubanga Jenkins bamwetaaga ne Jenkins nabo abeera kubanga oli munnamawulire ate buloga bali bayimbi so buli omu yeetaaga munne mweno industry so kidda eri management bonga management esaikozeewo ki okubanga omuyimbi yeetaaga Spice yeetaaga Jenkins ne Jenkins amwetaaga well kisinziira engeri gy'okirabamu omanyi abantu bayinza okuba nga buli omu yeetaaga munne naye ng'ate buli omu teyeeguya munne oyinza okwetaaga omuntu naye nga tomweguya I believe Spice Diana yalina okusirika
n'abireka ne biyita. Ko ebintu ebimu tebirina makulu. Olaba entalo ezibeera ku social media. Ogenda otulamu nga tolina ky'ogenda kufunamu. Okay, kakati. Ate n'ekyokubiri Jenkins teyayogera ku linnya lya Spice. Wadde Spice Dana bwe nayogera naye nti Jenkins azzenga amwogerako bubi. So kati n'awulira nga akooye. Ekyokubiri olutalo lwa Spice Dana ne Jenkins terwakatandika kati. I think abantu babeera n'obutakkaanya nga bwadda. Nga bujja buzimba so ne bwe explodinga. I think Spice Dana teyaza okusera lunaku lumu. N'akola live eyo gye yakoze. Kyakitegeeza bizze bimutuuka ku mutima n'atuuka n'akoowa. Abantu ffenna tukoowa ate okunyiiga kwa butonde. Buli omu anyiiga. Era n'abanenya Spice Dana mbu lwaki yanyiize naawe onyiiga. Lwakuba gwe tetumanya ddi lwonyiize. So I believe Spice Dana yandisirise. Kubanga ekisooka bali bagamba nti tebamuvumako. Bo bagamba manager ku Salama Road. Temwali mu linnya lya Roja. Temwali mu linnya lya Spice. So nze kye mbagamba kwa bonna bakwano bange. Spice mukwano gwange nnyo mwagala nnyo era Spice tayomba. Spice tabeera mu ntalo. Spice ayina empisa. Ate ayina brand y'amaanyi. Otoyinza kwogera ku bayimbi bayina ssente n'otayogera ku Spice. Yazimba. Kuba omukyala yenna ku myaka egyo aba ayina zi Range Rover. Spice teyakavuga Range Rover emu-bbiri. Ate Range Rover za Spice Diana ziri zi biography ezimalayo. Vambuno bu Range Rover avugira ddala ziri embi. Nze nagendako ewaka wa Spice. Teri kyatayina. So kati mu nsinga buli kimu okiyina kwa Spice mugagga. Erinnya alina zi foundation yazikoze. Music amuyina. Nawulidde yabagamba Spice ddayo oyimbe. Spice ayina ennyimba. Era nga yagambye kwata muzindalo. Spice ne bwakuba oluyimba olwo sirirejjula. Kiba kimala. So talent agina. Katonda amuyambe Spice ali exposed. So teyandimaze budde mu bintu nga bino. Yandibadde afokasinga ku kye bayita bigger picture. Kifaananyi ekinene. As you go on in life, nawe otuuka n'ofokasinga ku kiki ky'oyagala. So ndowooza Spice focus eyo yamubulamu. Kubanga bw'otuuka n'okola live za babbuloga. Babbuloga tebalina bye bafiirwa. Nze Junior kiki ogenda okunkola? Ogenda kunvuma kye batanvumanga. Gundi jangu nyambe ndi mu kuziira jangu nzigulire ku luggi luno. Sina mpewo. Manyi esi mpisa bubi. Kati ewange wano ninawo esi. Naye sitera ziteekako misana because nina allergy. Ba planned kid anti mutumanyi. Ebintu byaffe byazi esi tulina okubeera kati mbadde nziira. Okitegeera abamu ndaba ndi mu kunywa juice. Aba planned kid we babeera. Tunwa bisipulas ebyo kutuzamu vitamin E. Mwe munwa munanasi. Junior leero tewakoze. Ba planned kid tetukola buli lunaku. Owange.
Nyamboko nempola. Gwe ba plandi kite tukola buli lunaku. Mubadde temubimanyi. Gwa ebyo plandi kidi akola okuva saa 1 mpaka saa 12. Nze nkola ennaku 3 mu weeki. I work for 3 days. Ennaku ezisigadde mba mbalansinga maduuka gange. So we bulamu bwaffe ba planned kids. Kati mwe muri planned ki? Jango tekeye akatto kano duleme kweggala. So spice concentrating a career yo bambi. Kati mbo mumpalana mbukuba ndi planned ki. Abana Uganda mukwase nnaku kale eriye abampalana. Omuntu nakyanga walana junior. Nonya planned wife. Tolaba akasusu. Muliyo muli musana gubocha. Mbu junior lwaki toli ku mulimo. Junior yo Queen Masolo in the background yoba. He waba Queen Masolo. Atobo mulide ye Queen Masolo. Pressure King Masolo bamusiba. Anti pressure yali King Masolo. Njagenda mukomera kulaba pressure. Njagala mu visitinga bambi. Ani amanyi pressure amperekereko mukomera. Njagenda mukomera nno kulambula ku pressure. Nze pressure ali mukwano gwange way back ku university. So is there anybody agala okumperekera ke tulabe ku pressure? Tumutwalire ku bintu. Byali eruzira mu sazali. Obwakabaka bwa pressure bwali ruzira. So jagenda kulaba ku pressure. Mulambuleko musazali eriye ruzira. Ata amalage ne musazali eriye butabika. So ani agala okumperekerako. Nende nambula omwana wattu pulesa. Njagenda kulambula ku pressure mbulire abali bamukozesa bebaani. Ani ayagala okumperekerako tulabe pressure. Mbo baliyo ne sipapa. Pressure ye kabaka weruzira, the king of ruzira. N'emizimu gya pressure nga tegikyajja. Abantu magamba nga pressure ayina emizimu. Naye ruzira teri muzimu gwazze. Empewo za pressure zabulira wa bannange. Zadduka. Empewo za pressure zadduka.
Puresha nga yalina emizimu emikambwe gyabulirawa. Tegiddanga okuva we baamukwata. Eriyo kabaka omulala wa TikTok. Waliyo TikTok ayagala okwefuula kabaka. So Puresha ali mu ssaza lye eryeruzira. Kabaka Puresha gyali alirambula amaladde mu ssaza lye eryebutabika. Awo ajja kudda. Nawo kenyini nze nsubira bakuba ennyimba waliwo oluyimba lwasobola okuba n'alaba nga terutambula like ng'alaba terulina vibe kuba oluyimba olulungi lwetunda lwokka. Kati oluusi bateekateekawo biki bistanti kati n'osanga nga oluusi engeri gyekiri mind yo business nga yagala kikwasaganya nga yafunye gwasobola okukola ki. Yes ayinza okuba nga bijja mukolokota ne bulijjo nga tamwogerako kitegeera. Hello. Ati gogamba waliwo So ze muntu egenda mu maaso. Eyinza obutaba stanti nti bakirimu babiri naye ayinza okulaba ngeno bwe budde bwe yadde alina okufuna obutuufu okufunayo eneme w'omu gwakuba oluyimba lwe lukole ki lutrendinge. That's my opinion. Golaba stanti abayimbi zibayambye oba zibaza mabega. Ziba bonga bo zibakolera. Olaba ne bataba bayimbi n'ojja wano ku TikTok n'ogaa nti kokole stanti oluusi kikuyambako akawunti y'okukula. So stanti si nnungi naye ate oluusi ziyinza ofiiriza omuntu omulala oba ne zoonoona ekifaananyi ky'omuntu omulala. Oba onfuna. So byebyo muganda wange nkubuuzizzaako. Yes, Brad. Chief Mosh. Wanji sebo oli otyo obulamu? Ensonga ozoogerako ki? Zino ensonga. Nze nandigambye nnyo muganda waffe oyo akuliridde. Bw'aba alaba abaana abo tebakola bituufu, ayinza ogendayo n'abayitamu mpolampola n'abagamba ekisaanye. Lwakuba ye ekiseera kyaliko kati tasaanye kubeera ng'ayanukula abaana bwe batyo oba nazza omuliro bw'atyo because tujja mubalira mu bintu eby'enjawulo bingi. Whereas Spice Diana ayinza okubeera ng'alina byakola oba mukyamu kati ono tujja mubalira mu layini y'entondo na biki ebyo because ono bw'aba ali bw'atyo kati ate n'omukuba bukubi ng'olaga nti gwe tekikusanyusizza gwe ng'omuntu ng'ate totuwa facts eziriyo oba okitegeera. So n'olwekyo ye nga ye yandyewumuzizza ebyentalo byamuyitako emyaka egyo tagisobola. So yandirese omwana agende maaso n'ekyagenda nakyo. Naye nga Kakalamu akwagala nnyo akutumira buli kadde okyoba omanya akumisinga nnyo. Okiwulidde ekyo? Badde mukazi we nti yandeka. Oli muganda we lwaki oddukira eyo mu by'abakazi? Abakazi olina bangi abalala wabeerabira. Anti ogambye Kakalamu antumira nnyo buli wabeera. Konze mbadde mukazi we nti yandeka. Wammateesa mpulire. Junior gyebaleko nze kyembadde ngamba kyekino. Junior mu nsonga zino tusooke tuggyemu ebya simpa ono mwana mutono ki bagamba buli bw'oyingira mu kintu oba lwedde okifeesinga. Ebintu bino essaawa ya leero Jenkins asobola n'okukwata abo abantu n'abasiba singa abadde muntu ayagala mu mawulire. Mu statement za Jenkins temuliimu ng'agamba mbu nno Spice Diana oba manager Rogers kozi nze nzifollowings ndaba nnyo program ya Jenkins. Temuliimu linnya Spice Diana oba Rogers biki yagamba manager w'okusala malodi. Lwaki bakagatto k'abatuuse ne basobola okuvaayo beeyogereko like in that way. Kitegeeza Anti bo bagamba mbu kuvadde abadde ng'abavuma.
kuva dda batuwa statement ng'agamba nti manager Rogers kozi oyo Jenkins muntu akimanyi nti ekintu kisobola okuzza omuzigo akiyita bbali naye ate yali akootinga someone babadde n'obusungu bwabwe naye nga banoonya muntu gwe bajja bwabizaako kozi we remember well Nina Rose yaleeta ekintu ekyo ekya Shoya Lydia Jasmine naye kati bano babadde banoonya bafulumiza obusungu ng'ate omuntu yekka asobola obayambako otambuza ekintu ekyo Jenkins kuba ye Jenkins bamuyita nonsense asobola okupushinga ekintu kya mu ngeri gye mukyagala bwe mumuvuma abavuma okitegeera naye kati bano mbuuze ndi mwana muto osimayanga onzaala bw'aba akuzaala fukamira omubuuzi tebagenda veri bamanyiira abantu olw'okuba bakulu mbu tebalina kwogera teyayogedde erinnya lyo that's enough okulaga nti takumanyi nakumanya kuba tayogedde erinnya lyo bagende mu kooti baleete gundi ng'ayogera erinnya lye n'ekyokubiri olaba ffe alien skin bw'aba n'olutalo n'omuntu ffe nga ffe tulwana olwo olutalo nga alien skin tayogedde na kigambo ekyo Spice Diana alina ttiimu ye ya Spice Gadgets eyo ensonga babadde bagimala okitegeera mirundi emeka gy'olaba alien skin ng'ayambalidde omuntu nga ffe tumwambalidde naye yavuddeyo atadde oluyimba mu background sima bakola biki sima mpalaniraako biki which means yadde aleesa oluyimba lwate yaluleeta before this saga of Jenkins lwabadde luganya otambula ko ye kambukire Jenkins ajja konziriza oluyimba lutambule Spice Diana tetumwinaako buzibu tumwaga naye alina okukula n'ava mu byekyana ekitombo buli kadde nze ndi mwana muto bampalana nze ndi mwana muto biki addeyo okusomera asome oba mwana muto ffe alien bamwambala ne tubambala nga tabimanyi nako nti tulina gwe twayambalidde eno ku social media okitegeera kati gurupu ze zimuyamba ki ze bagamba nti smart Spice Gadgets zimuyamba ki ffe abo bafangoni soldiers wetuviirayo ne tugamba oyambalidde papa ne tukwambala naye ate kati gwe oyambala abantu boggwe kennyini bino ebintu byebawoza mbu Jenkins mwavu biki kati kyebagamba Jenkins abeerawo nga ye apostinga buli kimu bane nina kino ate abantu bano balekerawo woza mbu bannamawulire baavu kuba tebalina nakye bamanyi kuba waliwo awo nga talina tatukana mu kkoota ya Jenkins ebyobugagga byalina so Spice yakozeemu ensobi ya papye okuvaayo okugyayo feesi yeyo ttiimu ye yabadde ekimala okitegeera Spice wakabi biki naye ttiimu ye yadde esolozulwana olwo olutalo singa yadde talina kyayisaawo naye olwokuba yadde alina kyayisaawo yadde alina ovaayo bamulabe nti yali mugundi ati Spice tetumumanyidde nnyo mu ebyo bintu byakugjayo feesi entalo baziwanira eno mabega naye bw'ozijjayo yatusaze Luganda ezo entalo tuzimalanga ffe byebyo ebyange kale ayina bagambye olwaleero nzize kuwuliriza Spice Diana mukwano gwange ne bali bakwano bange so I'm just listening sijja kwongeramu naye babiri nve wano bantu banyiivu abantu ennaku zino muli bakambwe abasibaali koliki bebawaga bebavuma Spice agamba atya Uncle Junior jendi Uncle Junior Uncle Junior ngulira gamba otya taata Junior wangi webale tuweereza kale ebyaddala Jenkins tasobya ge mazima naye mu byaddala Spice kyalina okukola mu lutalo luno yali tajjaayo feesi alina abantu abamulwanira ebintu abiruddemu ezo entalo gwe omuntu toziyingira abantu ekibakozesa emikwano byebyo kubalwanira ntalo kati ffe tuli wano kulwa Jenkins tasobya ffe Jenkins tumwagalidde ebbanga ate Jenkins si mwavu ng'abo bwe boogera nti nno mwavu Jenkins musajja yakola dda ebintu bye babuuze ffe abamumanyi oli omusajja yakola dda bayinza okuba bamulaba ku mawulire biki ebyo olw'okuba abeera ku ddembe biki ebyo nga balowooza mwavu
Jenkins si musajja mwavu. Abo bonna abali ku kankugambe nti abo bonna abali ku program ya talk and talk. Okuleka bano bagundi abaana abato. Kyenyinza okugezaako kati Sandy Jenkins abo basajja bakulu bakola dde ebintu byabwe. Kati abaana abato benyinza okugamba Kasuku, waliwo n'oli omusiraamu oli eyali South Africa gwe neerabidde erinnya, n'oli omulala DJ abo. Naye Jenkins musajja yakola dda ebintu bye. Abakuba Jenkins mbusimanyi mwavu, mbusimanyi biki, tebamutegeera, tebamumanyi, basooke bamunoonyerezeeko. Ebyo bye byange. Ate balinde. Weyo byayina. Wanji? Kama gyebaleko Nawe gyebale. erinnya lyange nga bw'oliraba era terikyuka, obulamu bugamba ki? Bulungi. Oyinza okuba tontegeera naye nze nkutegeera, bwe mba nkujjukiza naawe oyinza okunzijjukira. Nze tewabaddewo mulamu mulala wabula kubuuzaako ng'omuntu n'okwongera okumanya nti bwe mba nzizeeko ku mukutu gwo Gweyogera nve wano. Kale kooti y'abantu etudde olwaleero Jenkins yasinze. Abasipaise Diana sibalabye. Nabagere leero sizze kwogera, mbadde nti abantu boogere. Bano abamu bagambye mbu Jenkins bumugagga mbu ne Spice. So ey'olwaleero bwento bwenjimaze nyenze kwebaka. Tusisinkane enkya naye nga kooti y'abantu etudde olwaleero Jenkins sofa yawangudde. Aba Spice Diana sibalabyeko. Bantu bangi badde bawagira Jenkins nga aba Spice sibalaba. So nekiyisibwa nti kooti y'abantu etudde olwaleero nga 3 omwezi ogwokusatu 2024 sofa Jenkins yali mu lead. Kambongereyo eddakiika endala 5. Aba Spice muliwa? Timu Spice Diana muliwa? Musindike invites. Njagalayo abawagizi ba Spice Diana 2 n'aba Jenkins 2. Manger. One. Ambotya mukuru. Bulungi. Kyebala emirimu. Kale teesa tuwulire. Nze ndi Team Spice. Oba maani yakimuwadde mu bulamu bw'ensi olina okumanya nnaku yo. Kituufu Spice siri regular yamukolera ssente. Era bw'otula ne manager Lodge agamba siri regular nakati akyalyako. Kati ono Jenkins tulina abantu wano Junior
kino nonsonyiwa nti waliwo abantu abali wano nga ye bw'omusasula asobola okuvumira Junior ne famire ye n'abateeka ku ttaka nga gwe mulimo ng'ovudde ku senti Madubala sokera ku makya naye n'afunamu akasente n'alabirira famire. Waliwo abantu nga mumwa ye capital. Kitegeera? We are not here to survive with those things like rubbish, you know. We are here to entertain people, to see our people happy, not like to abuse people, you know. Nti ojja kuvuma omuntu tajja kusiba tajja kukola ki ne waliwo abantu abalina kalicho nga balina eddagala erisobola okukola ekintu. Nsikiriza mushiriki ne waliwo nze nalabako omuntu nga omuntu amugamba kiri kitya ekyazze eggulo wakirabye nendeeta ekirala olwaleero omusajja yakakana yekka. So leave people to be. Okitegeera? Waliwo abantu abali Makindye naddala Makindye mulimu abantu abakuba oluseke bakuba oluseke batega ekibatu naye nga batega ku kibatu nga ajja n'agamba nti ono nno yaŋŋambye nkusabule sooka ompe nneme okusabula. Ebyo tebikyakola byaggwaawo. Waliwo abantu abali Makindye abafuna ssente bwe zityo ng'agenda n'agamba olaba Maadu. Waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati yaŋŋamba nkusabule. Kati nze obadde okimanyi nti mu paalamenti mulimu mu gavumenti ya Museveni mulimu omuntu ali mukundiirako ali bulungi ne famire ye ng'alya ku linnya lyange. Nze nasigamba lilla mwali naye nga bw'agira bw'agenda bw'abagamba nti omutembeeyi abonaabona kapito yaweddewo walabako peya 3 ng'agenda abagamba kapito yaweddewo tubadde mu muzeeyi twetaagayo kapito. Muntu Madubala saagala kuwaayiriza mwogere. Nze ndi musiraamu nja muyitanga nze omuntu saagala mwasanguza wano naye bw'aba kwali ku live akistopinge. Ekitegedde? Mulekerawo alya ku linnya lyo. Alya ku linnya lyange. Neye ennyumba ya mukadde yagenda n'abagamba ennyumba simanye ebulako amabaati bwe gati ne seminti bwati ne musenyu bwe guti mutuwe ne bamuwa. Kitegeera? Naye sente zigenda bakomyawo abaganda bange. Sente teggwa buwoomi. Oyina sente oli mugagga omanyikiddwa ne lwaki obbira ate mu banaku. Nze sikulidde ku sente zo sikulidde ku ki nkuze on behalf of Allah. Okitegeera? Bw'oba oyina sente zo beera nazo. Kati oyo omuntu alira mu linnya lyo mwali mukolagana mwenna sooka obitubuulira ate ebyo nga bipya. Nandi kati wulira waliwo abantu abali mu NRM kati leka nkubuulira akakodyo kano nti ojja tuula naye agambe maadunguze engatto. Okitegeera? Naye akwata ekifaananyi kati agenda ateeke oba ku status kati omukulu agambe omuyaayi ono wamugjeewa ng'ali sayidi eri you know. Kati atandika okuliira ku ekyo nti muleeta. Kitegeera? Nga bamubuuza aliwa waliwo ne gwe baabuuza nti omwana oyo aliwa muleete. Nga baagala kumpa miliyoni oba zaali 56 naye nga ye agamba muzimpe nze nja zimutuusaako. Kitegeera? Nze olugambo ndufuna okuva mu State House wakati. Naye muganda wange nze ndi eno nsoma dduwa sente ezo zijja kulakira. Siba ebikalu nvuga emmotoka nze nkyali ku bigere ne Mungu atagera kibi ajja kunkolerako. Abasajja balira mu linnya lyo. Kati ate naawe oyinza okwekanga waliwo akuliirako nga tokimanyi. Ekitegeeza omugenzi Isima bye yayogera byali bituufu. Kane Isima naye yabyogeranga.
kati nze leka nkubuulire babbuloga abasinga NRM yabagoba kati bali wano mu TikTok kasaba kuzuula nti oli sayidi eri bajja ne bakwatamu ne bagamba kati ono tumuwe ssente bweziti kati bibayiramu babbuloka okitegeera birimu babbuloka okuva wano ku CPS ne mu Semwayi okitegeera bakola analysis ne bamanya ono akuba peregesi kwenkana ki Junior we tumunyiiza agenda kwogera ki ate nga Isima yafa ngambye Madubala beera Newto olunaku bwe twasooka osisinkana ne Isima lwe lunaku olwafembayo mu nnaku 2 n'afa naye ng'alessa ngambye beera Newto yalindako Isima yali mukwano gwo nnyo mwesangawo ogwasookera ddala twesanga Wahamu naye fulufiga yagenda n'agamba nti sebo ye yantwale Wahamu ne mutunuulira ne mpulira nga njagala nakwabika mutwe abantu abamu bashiriku abantu abamu balina emitima emibi ekikono kijjudde ekikono leave people to be nti omuntu waliwo omukisa nga si gugwo omukisa gwa Junior nti anywako ka juice sijja gufuna nze beera n'omutima omusiraamu ogwekkiririza nti riziki eyange tejja kutomera mulala negwe buli wamu gwabeerawo buli wamu gwamumanyi simanyi oyina Minister of Internal Affairs simanyi oyina afande kerekere simanyi oyina afande mu government ey'owakati simanyi gwakutegeerera Buganda simanyi naawe oyagala kusiraamuko oyagala nnyo abasiraamu kyokka nga obeera eri ng'ovu bannange abasiraamu bannyumira omusiraamu awunya bulungi omusiraamu njagala fumbirwa omuvubuka omusiraamu nga muwanvu ayina akazigo can you imagine Bajamisi simanyi maama wanjagala ebyo tetwagala kumanyanga bannayuganda kati nze leka nkubuulire NRM bayuza bagenda kukozesa bakuleka NRM neweekuwa miliyoni 4 ng'obwongo bwo bufu ate Museveni wakuwa batakyayagala kumanya abaakutadde ng'anoonya balala ekyo kankigamba oba waawa aba ayagala kumanya balala abatakyayagala kumanya kati gojja kudda eno ovume bannayuganda naye Madubala olabika nga alina obusungu kiki kati bungi nnyo nyina obusungu bungi nnyo olabika nga ali disappointed alina obusungu bungi kiki kye bakola sooka ombuulire ekikono kingi mu babloga n'abantu abasosolite kati bakubirawo ekikono beera pacific ani eyakuba ekikono bakubirawo ekikono kawuga babloga kinene nange oba ontwaliddemu kati leka nkubuulire kankuweeyo TV kino nkyogera banteeka ku seeti TV ya Uganda namba Sanyuka TV nenteeka ku seeti eddakiika emu nemala neŋŋamba vaawo nga wayise omuntu n'omuteeka ku seeti kyokka producer n'akuba mbu mumujje ku seeti kati ekyo kiba kikono ki kitegeeza waliwo atayagala mpiseewo message yange wakati mu gavumenti nti kati ne ba YouTuber bantya bagamba Madubala we tumuteeka mu kamera n'akikubawo nti baliwo abantu be basasula nti Madubala temumuteeka ku mpewo naye nze ngenda kulaga nti nyina empewo eyange nja kweteekako basasula n'abantu bankube naye nze wendi as a brand sina muntu gwe neesibako nze seesibaako sirwana ntalo ze simanyi ate era sirippira naye nga mwami Museveni nyongera okutegeeza nti abantu b'okolegana nabo be bamu ku bantu abaleese ffe kukyawa era twakukyawa ku mitima Madubala babbuloga ki abakuba ekikono Kasuku yampa appointment kati nze leka nkubuulire nali ku Kasuku layi wansanga nga twakamalokola gundi tewajja ng'oli mu sati ya white nenkola interview lwaki ebimu yabitemamu bye nayogera ebya Yasini n'ebya Hamu lwaki yabitemamu
Madubala saagala oyogere ku mukulu wange amu ne Yasini bw'oba ogenda kubogerako nkwegayiridde si wano. Nanti wulira sigenda ebyo tubireke naye ngamba Kasuku ndowooza olaba naawe. Kasuku yampa appointment, nze ndi muntu wa appointment. Nangamba mma nze ndi famire yange. Okitegeera? Nze ndi unstoppable, incredible, interference, international competition and wellness organization. You know? Era basasigaza bano ba Queen Masolo, simanyi baani, simanyi ba Junior, naye ffe tuli ba intelligence okuva wansi nti omuntu bw'abanga akoze nga tabbye tebamukutte na muka musajja n'akola erinnya lye in humble way. Leave people to be. You don't know me. You see me as an adult nga ndi mukulu. Nanti banoonya ali mu kamera. Kati menke yazze wano buli mugagga yenna n'amuyita baagala nnyo bu kamera. You know? Madubala nkutadde. Nkwegayiridde. Tojja wano n'oyogera ku famire yange. Bw'oyogera ku mukulu wange Hamu ne Baba Yasini, nkujjako bujja. Yo famire yange. Madubala tunanyumya olulala. Badde manyi nti oyinayo n'ebyamagezi by'ogenda okunnyumiza naye. Tojja byogerera wano. Ebyo unstoppable. Leka ggwereko oyagala kunkola ki Madubala nvaako. Ebirala byonna nja bakkiriza mujje wano muteese naye saagala muntu ayogera ku famire yange. Sikatenge famire yange. Kasita otandika okwogera ku Baba Hamu nkujjako. Munnange oli mukulu wange. So Madubala ojja byogerera ewalala. Fune ku balala. Not here. In fact, tuddeyo ne ku bye twabaddeko. Ku Jenkins ne Spice Diana ani mutuufu ani mukyamu. Nze siina ludda. Ndi Newton. Era saagala muntu kuva eri n'angamba mbu Junior owagira Spice Diana. Junior siina ludda. Spice Diana mukwano gwange nnyo. Ne ba Jenkins bakwano bange. So I have no side. So nze mbadde nyaanya kooti y'abantu etuule. Bwe mba nakuleeseeko wano vaako. Abantu bapya. Madubala kuvaako. Wangi ewulire embwenu. Kenowulire embwenu. Kiri mu kutambula nkiwadde omukisa kijje wano kyogere tuba saagala baleeta. Mbawo omukisa mujje wano muyiseewo bye mwagala. N'okwata invite nga bw'otambula. N'Abannayuganda tubakolere ki? Nenkukwata you are moving around. Kanebigere mbiwulire ulaga ogenda mu loogi. Gundi Honorable Nabira
Honorable Nabira nakuwandiikidde message mu inbox yo tonagiddamu. Honorable Nabira asaba onziremu message zange mu inbox nze nkuwandiikira tonaziddamu. Honorable saagala tutambule bwe tutyo. Honorable Nabira twali kuno ne Calvin Kayanja noga ogenda tuwa sente ku inboxingire. Honorable Nabira nkusindikira message toziddamu. Ekyokubiri waliwo anasindikidde Madamu Kagoya yabadde kyowe seeta. Waliwo nga Junior talk about Madamu Kagoya yabadde ki? Waliwo abisindikidde wano mu comment mbulira kye yabadde.